tuleeta maiti yaffe bwaba mwana mutonga amusobola nsobola okubeerayo nzekka mu kinnya nga bwendi bwabanga mukulu nga temusobola tusobola okubeerayo enamba yonna aba 5 3 4 abasobola okusitula naam wabarakallahu fikum maiti ino bagimpeereza nina okubanga nsooka kugissa ku bisambi byange wano lwaki maiti eno ngissa ku bisambi wano ng'ono ali eno singa naye abeerayo asooka kugissa ku bisambi ne tussa ku bisambi kuno nga tetunaba kumussa mu lahadiye wano lwaki tusobole okubanga tusumulula we loosen the strings tusumulule obuguwa buno bwe twasibye kitwanguyira okusumulula obuguwa bwe twasibye Allahu akbar walillahi alhamd we ask Allah subhanahu wa ta'ala to ease for us twanguyize ekifo kino nga tukituuseemu اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أبا تغيندا كوبنا we ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive them, excuse them, have mercy upon them, pardon them. May Allah subhanahu wa ta'ala make their reception honorable. May Allah subhanahu wa ta'ala expand their entries. May Allah subhanahu wa ta'ala expand their entries. May Allah subhanahu wa ta'ala expand their entries. So Allah subhanahu wa ta'ala gaziye ntaana zaabwe. Batubala okumussa ku bisambi kuno tuba tugenda kusumulula obuguwa buno. Tusumulula obuguwa kana akali ku mutwe ne tukasumulula ne tubanga abakobeka oba nga abazinga enkata ng'essanda zino tuzizza munda naam sanda zino tuzizza munda omutwe ne gutalabika ne tubanga tuzireseyo bwe tuti tetumutwala ng'asibye eno ne tuluze ninga akaguwa akomulubuto tetukajjayo kalekenga bwe kali ne tuluze ninga akaguwa kyena bagambye empulutuluzo bwe basimpulutuluzo wesanga otaddeko amannyo wano ng'olwana n'akaguwa ebitali bya mulembe so olina okubanga osibye empulutuluzo gy'osobola okusika busi ne bikwanguyira nga bwe nnyanguyidde wano tumaliriza wano wennyini tusaanidde okubanga omuntu ono tumussa mu lahadiye omutwe gwa mayite eno guli wano ebigere biri eno tugeraageranya ne tulabira ddala mayite yaffe eno bwebanga esobola okuteebaganya ebigere bye n'omutwe ne biteebagana lahadi wali tuleme okubanga tumussaayo ate ne tumuwalula singa omuntu ono bamaze omumpa wano ne tusanga nga twamutadde mu ntaana naye nga twamuleese wali nga tumuyingiza twasoose kuyingiza bigere awo tumujjamu ne tumuzzaayo waggulu ne tuleeta omutwe gwe gulina okusooka okuyingira bwe tubadde tumuyingiza wano omutwe gwe gusoose okuyingira mu ntaana ye bwe tusanga nga twamuleese twasoosezza bigere tusaanidde okubanga tumuzzaayo kyova olaba tumuyisizza eno awagenda okubeera ebigere bye tetumuyise eno awabira omutwe tumuyisa sayidi eri awali ebigere ne tumuyingiza bwe tuba tumuyingiza mu ntaana wano we make sure nti omutwe gwe gusoose mu ntaana singa tusanga nga tusoose kuleeta bigere tusaanidde okubanga tumuzzaayo ne tuleeta omutwe gwe gusooka okuyingira nga bwe wava mu lubuto lwa maama wo ne babanga omutwe gwe gusooka okufuluma ng'ebigere bye bisooka okufuluma abaliwo basattira n'abasawo bonna basattira woowe ebeera woowe siziriyani nga zirabika ng'omuntu ono bamusala lwaki nanti yasoosezza bigere ne wano ng'ayingira mu ntaana ye asaanidde okubanga asoosaayo mutwe agende mu nnyumba yo gy'agenda okuwangaaliramu lubeerera abagenda okuyingira mu ntaana. I'm stressing this and I want you to listen and listen attentively. Abagenda okuyingira mu ntaana fe abali mu ntaana tulina okubanga tuliko ebitendo bino. Olina okubanga muli basiraamu number 1. Number 2, mulina okubanga kyemukola mukimanyi. Kyemukola nga mukimanyi please. N'ekyokusatu musaanidde okubanga bwe muyingira mu ntaana musobola okusoma ebigambo bino nti bisimillahi wa ala millati rasulillah. Ali ku Daawa TV Uganda ebigambo bino osobola obiwandiika wobiwandiise nti bisimillahi. I once again repeat bisimillahi. I repeat this bisimillahi wa ala millati rasulillah. Bisimillahi wa ala millati rasulillah.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الجنازة في القبر حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيينغزانغ ميت مونتانا يوغنانغ بيغامبو بينو بسم الله وعلى ملة الرسول الله أو بسم الله وعلى سنة الرسول الله. So you may say بسم الله وعلى ملة الرسول الله أو بسم الله وعلى سنة الرسول الله. So omuntu wabanga tasobola kubyogera, we disqualify you okussa omuntu muntaana, tosaanidde kumusaayo. Allahu akbar. Netugamba nti akakwakuliza akalala bwe tuba tussaayo omukyala lwaki nkiddingana abantu ensobi tugikola. Bwe tuba tussaayo omukyala agenda omusaayira alina okubanga teyalabaganye na mukyala we eggulo limu, alina okubanga teyalabaganye na mukyala we eggulo limu. Bwe tuba tussa omuntu muntaana amasimu gabeere off, amasimu gabeere off, galeme okuvuga ng'eyange ngitaddeko okubalaga nti gayina okuvaako, gayina okuvaako bwegati. Ne mujjako amasimu gonna debuleba okuteeka omuntu muntaana nga bwemukwata amasimu. Wano si wakusaagira, amasimu mulina okubanga mugajjako, teri kukwatira mu masimu muntaana, gayina okubeera off. Naam, omuntu waffe wuno tumutwala muntaana tumussa mu lahadi ye. Bismillahi wa ala millati rasulillah, bismillahi wa ala millati rasulillah. Yebakira ku ludda lwe olwaddyo. Omutwe guno guli saidi wano eri waliyo ebigere, naye bwe tumala okumusaayo wano tetumuzizika bifunfugu. Olaba gwe weebaka mu buliri bwo n'owulira akayinja kali mu ssuuka, n'oyita maama gundi oyo gw'oyina mu buliri n'omusongerayo nti kajjeeyo kanzita. Kati ono omuntu agenda kuwangaalira wano mirembe na mirembe. Wallahi wano si wakusaaga. Musajja yalaamira munne n'amugamba nti bw'oli nsooka okufa okomangawo mu ndooto n'ombuulira bye waakalaba mu ntaana. N'ono n'amugamba naawe bw'oli nsookanga okufa okomangawo n'ombuulira bye waakalaba mu ntaana. Eyasooka yafa, ono nga bwe yeegayirira Allah, ono akomewa mbuulira byakalaba mu ntaana. Yamalayo emyaka egyawera 40 years down the road, emyaka 40. Ono nga buli yebaka amulinda je ambuulire kyeyakalaba wano mu lahadi wano, kyeyakalaba mu ntaana wano. Emyaka olwamala okuyita myaka 40 yagenda okulaba ng'akomyewo mu ndooto. N'amubuuza kiki waakalaba mu ntaana, nakulinda muganda wange wabulirawa? N'amugamba for the last 40 years, emyaka 40 gye naakamala mu ntaana, bambuuza ekibuuzo man rabbuka, ani mulezi wo, who is your Lord? Mbadde nkyayanukula man rabbuka for the last 40 years. Katika ebyempezezaamu nkomyewo nkubuulire kinaakalaba mu ntaana kyekyo. Nzira for the second question. Jajjaawo ne taata obandi batebannayanukula man rabbuka, bandi batebanaba kwanukula man rabbuka. Abantu bagenda okusinkana nga twakava wano si baakusaaga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamalayika bagenda okusinkana wano yaboogerako n'agenda shadidul intihar, bakambwe nnyo babbogo babagola. Era kye bajja okusooka bagenda mumutuuza wayantahiranihi, bagenda mumuboggolera. Nabbi sallallahu alaihi wasallam lunaku lumu yakola appointment ne Jibrilu alaihi salam. Oli malayika ayagala mulaba lwa mukwano, just mu mukwano, nga ate si mukambwe gyali. Nabbi sallallahu alaihi wasallam asaba Jibrilu amulabe mu kifaananyi kye ky'obwa malayika bwennyini. Jibrilu amubuuza tusinkana wa? N'ambuulira akafo ke yambuulira. Jibrilu alaihi salam n'agamba nti ako katono nnyo si jaamu. N'amugamba kale tusinkane mu Arafa. Arafa lusenya abantu we basinkana bonna nga bagenza mu hijja. Wanene millions and millions of people meet there. Naye wulira Jibrilu yagamba nti awo nja kwenyigiriza njeewo. Ayina ebiwawaatiro 600 wings, ebiwawaatiro 600. Mu Luswahili tugamba nti alikamata ebiwawaatiro, yakwata ebiwawaatiro 599. Alikunja kaweka kando nyuma hivi n'abizinga n'avuga kimu. Ajja asinkana omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye omubaka bwe yamulaba tayagala mukanga, avuga kimu. 5 9 9 abirese abizinza ina gyabitadde nga bwozinga empapula.
naye nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yalaba yagenda okulaba eggulu lyonna libiseewo nga malayika zemmukwano wama baalu haulai kiri kitya bano abagenda okujja nga bajja nga bakambwe nnyo nga yaboogerako sallallahu alaihi wasallam naga nti shadidul intihar bakambwe nnyo baboggola bakambwe tebasaaga tumala okwebasaayo omuntu waffe ono inshallah wa barakallahu fikum nga tukakasa obugwa tusumuludde bulungi omutwe gulabisenga bwe gulabikidde wano ebigere biri saidi eri atunudde mu kisenge twagaziyiza ku saidi y'ebigere kama qala sallallahu alaihi wasallam awsi kibala ra'sihi wa awsi kibala rijlaihi yagamba mugaziyenga ku saidi y'ebigere wali mugaziyene ku saidi y'omutwe era bwe tutyo bwe twakoze mu kusima entaana yaffe naam bwe tumaliriza bakuweereza embaawo loza mumpeereza empaawo zino inshallah